Yesu omulungi yeebazibwe olunaku lwa Sunday ate nga bulijjo njagala obbakulisaayo ku masinzizo ag'enjawulo. Nze Merozi Kabagahe, pulogulaamu Olugendo lwange tuba tugguse mu ddiiro lyo buli lunaku lwa Sunday. Mmwe abagibeerako ne mugamba nti ku lunaku lwa Sunday tuba tutuniize on nga ffenna nga famire nga tuli mu ddiiro kubanga teri mu byesitaaza pulogulaamu eno. Ssaako ne Kingdom TV byonna ebigibeerako, Tala TV buli kimu kibeera fine, osobola okugiraba. Abaana, abakadde, abazadde bonna nga tetwawudde mu myaka ssaako n'eŋŋanda n'ennimi muba musobola okugiraba. Ate nga nate olunaku olwaleero tukuleetedde omugenyi waffe gwe twalinako last week nga bwe nabagamba nti bannamateeka ndowooza tuli kiriya tetwabayawudde. This time around we brought you someone else who is going to okubaako nekyemuyiga mujja kugamba nti ate bannaye ffe mwatusosola nedda. Everyone in every category we do bring them here except a few. Bannaye munansonyiwa si mubi naye nga nate olunaku olwaleero nga bwe nakugambye nti tulina Dr. Livingstone Ssewanyana munnamateeka nga bwe yakweyanjulira wiiki ewedde, ate nga mmwe abataaliwo wiiki ewedde nnyongera okubajjukiza nti twali wano ne munnamateeka nga mwe mubabulidde amannya nga tubulira ebyo byayiseemu okutuuka paka we tugenda okuwuliriza ng'amalayo obuwanvu n'obuko bw'obulamu bwe ku ebyo ebimu bye yatugamba. Yatunyumiza olugendo lwe we yazaalibwa, n'atunyumiza eruweero ew'obulenzi, n'atugamba nga bwe bamutwala ku ssomero ng'alina emyaka kwegi gye bali batakkiriza ate ne bamuzaayo omwaka n'asooka abeerayo, n'atunyumiza olugero lwe yasookera ddala okubeera ku ssomero, n'atunyumiza olugero lwe ng'ali mu high school, n'atunyumiza n'eddi lwe yatandika okwambala engatto. N'atugamba nti yagenda very first time we yatuuka ku ssomero yali tali mu ngatto, but then later n'amala n'alaba banne nga bambadde engatto, we yatandikira okutegeera nti bannaaye bantu bambala engatto nga bali ku ssomero. It was very amazing. I hope you guys mwabagiraba yabakola bulungi obutagambika. Nate olunaku olwaleero katumwanirize atandikirawo. Dokita, tusanyuse okukulaba ssebo. Naye nsanyuse nate okubeera ku Kingdom TV. Weewaawo. Nate mbadde nsaba otubulizeeko abalabi baffe tusobole okutandikirawo. Abalabi baffe aba pulogulaamu eno olugendo lwange, nsanyuse nate okubeera wano era mbeebaza emirimu gye mukola era mukola ky'amaanyi okwekuumira ku Kingdom TV. Bye bulungi. Mbadde nsaba weeyanjulire omuntu ataaliwo wiiki ewedde ategeere olunaku olwaleero tulina ani? Ataaliwo nze Dr. Livingstone Ssewanyana, ndi munnamateeka ate mulwanirizi wa ddembe lya buntu. Weewaawo. Dokita, wiiki eyaggwa we twakoma ng'otunyumiza embeera eyaliwo mu kiseera wakati ng'oli ku yunivasite, wabula ekyasinga okunneewuunyisa kwe kuba ate nga baali babawa n'akasente munnaye nga twasubwa. Kituufu, biseera ebyo byali birungi ddala nga era bwe nakutegeeza oba n'abalabi baffe bwe nabategeeza nti ebiseera ebyo higher school oba kye bayita HSC yalinga ya bwereere, gavumenti nga yeesasula, ate bwe watuukanga mu yunivasite era nga byonna bya bwereere naye nga tebakoma ku ekyo, bakuwa ne allowance. Kati nze nali mu Lumumba Hall soma mateeka, ate nga bwe nakutegeeza natandika okubeera omukulembeze nga ndi mu S3 bwe bannonda okubeera house captain n'oluvannyuma HSC nembeera deputy prefect. Naye bwe natuuka era Makerere era nalondebwa, nali minisita wa internal affairs mu Lumumba Hall. Yes. Kati olwo nga tetunnaba kutuukayo nga tetunnaba kweyongerayo n'emisomo gya university, I guess abaana bangi bali interested okuba nga basoma HSC kubanga byali bya bwereere oba si bwe kityo bwe kyali? Okusoma newankubadde kwali kwa bwereere walinga olina okufuna grades ez'amaanyi okusobola okugenda Makerere. Kyesitegedde Dokita, okubeera mu HSC ng'oli osomera ku bwereere, waaliwo grades ze baagala oba mwenna mwali ba bwereere? Era okuyingira ku HSC ng'olina grades z'olina okubeera nga wafunye. Kyeŋŋamba kavuna nnyingira bwe nti mu HSC nga buli kimu kya bwereere. Ng'olwo kya bwereere. HSC yalinga ya bwereere. Kasita baakwadimitinga nga nti n'oyingira HSC era nga ne yunivasite bwe yali e Makerere nga bya bwereere. Wabula waliwo ekintu kye sinnategeera. Ndowooza omulabi waffe oba yakitegedde oba ze sitegedde. Ennaku zino bagenda ne batugamba nti amasomero ga USA
amasomero gayizitikala aga government ga bwereere aniridda omukulembeze w'eggwanga abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo bagamba mutwale abaana basome ebintu bya bwereere but tekiri bwe kityo era wesanga nga basabyeyo ebijanjaalo wesanga nga basabyeyo building funds naye ate nga top abakulembeze abawaggulu bagamba nti bya bwereere ate nobawa nammwe wekityo bwe kyali obanga ebyammwe byali bya complete and also bwereere bwe ngamba nti byali bya bwereere byali bya bwereere tebaasabangayo nti ate leetayo akasente kano oba kali mu olevo baasasulanga balinanga akasente kosasula ne kasita wayingiranga HSC ng'ebyo byonna byonna bijja kubeera kati sente ze weetaaga zizo zakwejalabya naye nga ebikwatagana n'okusoma kusula tewali fees tewali kiki ate nga bwe nkutegeeza nti mu university nga bw'omala okuyingira bakuwa ne allowance kitegeeza nti tewaliwo byakusasula naye ebitabo bya bwereere ebyokulya bya bwereere naye ate ne bongerako n'okuwa ssente taamu ng'eweddeko osobola okusanyuka. Ndowooza yeeyo definition entuufu ey'okugamba nti gavumenti esomeseza abaana ku bwereere naye by'ennaku zino I think ndowooza byetaaga okukyusamu si bya bwereere nga bwe boogera because bw'ogamba nti tusindika abaana basome ku bya bwereere ate at the end of the day omuzadde n'omugamba leetaayo omutwalo gwa building fund naye ng'omuzadde n'okufuna omutwalo kimukaluubiriza nga n'ekigulira amagala eddiba nakyo okukifuna nalwo lubeera lutalo kyo really kitegeeza nti ebintu bya bwereere ndowooza eyo definition waliwo enjawulo bagamba kusomera bwereere kuli kwe twogerako kwa njawulo na kuno olina sente z'oleetayo naye nga si bwe kyali luli. Dokita kati tudde wali ku nsonga yange gye nagambye omwagamba temwaddayo eruweerwa nti waliyo ebigenda mu maaso naddala nga embeera si nnungi mu ggwanga. Nga bwe nkutegeeza bwe twali ku university olutalo nalwo lwali lutandise olutalo lwaleeta gavumenti eno mu buyinza kati ffe abaali bava eruweero nga tekikyasobolera ddala kuddayo era ekitundu ekyo nga bakiyita disturbed area kati minisitule y'ebyenjigiriza yakola enteekateeka ng'abaana bava mu bifo ebyo oba ebitundu ebyo bayita disturbed area tusigalawo kasita holiday yajjanga yatuukanga ffe nga tetuddayo nga tusigalawo era nga gavumenti etuliisa etulabirira paka ate taamu lweneetandika ennaku zino muziyita semester lweneetandika nga batulabirira naye nga tebakoma ku ekyo oluwumula luno oluwanvu nnyo luno olusembayo olwo oluwanvu baatuweerezanga mu masomero okusomesa kati n'ogenda n'osomesa ne bakulabirira n'okomawo ne banno nga bakomawo. Mmwe abeeruweero baba disturbed areas bava mu Luweero gye bayita Luweero Triangle. Luweero Triangle zaalimu districts nnyingi lwakuba yonna bagiyita Luweero Triangle naye nga kaali nga kaseera kazibu kubanga banno bawummudde bagenda eka gwe tosobola kuddaka era ekiseera ekyo taata wange we yafiira nga ndi mu university nga sisobola kuddayo. Tewamuziika? Nagenda naye era okutuukayo kyali kizibu nnyo kuba nayita mu road blocks sikyazijjukira bulungi era olwagenda olwamala okuzika nenvaayo saddayo. Kati okusinziira ekibuuzo kino Sandi kibuuziza naye naddala nga ongambye nti ebiseera ebyo we yafiira was it the outcause of the lutalo? Nkitwalanga okufaako kwesigamye nnyo ku lutalo kubanga yali tasobola kujjanjabibwa yamala wansi weeks 2 namba nga mulwadde naye nga tebalina gye bayinza mutwalo kujjako omutulako obutunuzi n'omunogera ebiragalalagala kubanga baali tebasobola kukola ki si habo kuba habo liba ddagala ddala naye eri ogenda bugenzi n'ogula n'onoga omululuuza n'obuyenga n'oguwa omuntu naye omuntu alwadde omusujja toyinza kugamba nga tajja kuwona
naye nga otwaliriza butwaliriza kuba tojja kusobola mutwala mu ddwaliro talina gy'omutwala. Kati eyo roadblock kati wasanga kusomoozebwa tebakugaana nti munnaye gy'olaga tebagendayo oba? Baatubuuzanga ebibuuzo bingi, roadblock zaalinga nnyingi nga kuliko abasirikale ate nga bakambwe nnyo. Kati watya nti oyinza okulugenderamu olwa roadblock eyo olwoba kye bali batangira? Nalina okutya naye nga ngera omuntu afiiriddwa taata we. Bagamba ekijja kijje. Oba olina okugenda kagamba nga obeera mu nnaku naye ng'ate tewali kyakkola. Naye kyenzijukira nti mu kudda ate nali sobola na kuyita gye saafuna mmotoka, natambula okuva eka n'empita baamunaanika kumpi lunaku lulamba lwonna nga ntambula butambuzi okusobola okutuuka e Kampala. Waliwo weetuuka n'ofuna entambula oba watambuza bigere paka Kampala? Natambuza bigere okutuuka e Kampala. Tewaali ntambula. Kati mu kugenda waliwo Land Rover kye twagenderamu, naye bwe tugenda okumala okuziika ng'amasasi gavuga nnyo, kati ne batugamba mudduke mugende muddeyo, kati ate nga nze nina okuddayo ku ssomero. Nalina kutambula n'empita omwo n'empita baamunaanika paka twatambula paka lwe twatuuka. Tewalina baganda bo? Ebiseera ebyo bannyinaze bo baali mu bitundu ebyo, abalala nga bali eno Kampala, kyali kizibu. Kati olwo walina emyaka emeka? Nali mwana wa yunivasite. Mwana wa yunivasite abeera myaka 20 awo, 20. Newankubadde temwasobola kuddayo e Luweero oba mu those disturbed areas, mwe mulina bye mwawulirangako mu nvumbuumo nga muli eno Kampala nti oba amasasi gakoze bwegati ne bwegati, nti oba bannanga abantu beeri mwe ng'abaana ba yunivasite, because tebabakkiriza naye ate mwali muwulirako ebigenda mu maaso? Olutalo twali tulutegeera era twali tuluwulira, era nga batutegeeza ne bakugamba nti gundi yafudde, otegedde. Ate ffe ne mu yunivasite mwennyini amasasi gakumpi gaatuyitanga waggulu, kubanga mu kiseera ekyokuwamba amasasi gaakubanga eno ku Baati Valley. Abantu bangi nnyo abaafa, twabuukanga mirambo ng'okuwamba kuwedde, twabuukanga mirambo okujja e Kampala. Twabuukanga mirambo. Temwatyanga abaana abavubuka? Kwega kyalinga kyakwennyamira ng'otya naye nga tolina kyakkola, kubanga tulina okujjako mu kibuga, naye nga ate jjukira mu kiseera ekyo nga tuli mu Lumumba era nga tuli ku yunivasite nga n'ebyokulya bizibu. Waliwo ffe twalina omukisa nti twalina omukyala yali abeereyo Makerere eyo mu Kikoni, yatuleeteranga ebyokulya naye nga n'ebyokulya tebiriiwo, nga tubeera mu kiseera kyakutya tebakyasobola kufumba mmere, naye nga buli omu yeyeesalirawo. Oba olina leero simanyi ngeri kagamba kyewuunyisa engeri gye twasobola okuyita mu kiseera ekyo. Bannaye byampona, naye era mwamala ne mukiyitamu? Twamala ne tukiyitamu, olutalo lwaggwa, olwo naffe tufuluma yunivasite ne tufuluma. Kaseera ki kojjukira mu biseera ebyo by'entalo ebyokubanga Daddy yagendamu ekyo ekiseera, olutalo temwasobola kumujjanjaba, ky'ogamba nti mu butuufu kino sirikyerabira mu kaseera ako? Kati ng'oggyeko eby'olutalo n'abantu bangi abaafa, kubanga ffe ku kyalo ekyaffe ab'omuliraano bangi baafa, abantu bangi baafa, kwegamba amaka ne gafuuka matongo, ekyo ng'okiggyeko. Naye ekiseera ekyasingira ddala ate okunzibuwalira kyali nga maze yunivasite ng'ate siina gye ndaga. Yunivasite egimaze batugambye kati olwo tulina okuvaako ku yunivasite, tulina okudda ewaffe naye nga tetulina gye tulaga. Kati nga tolina gy'olaga, kati oluwummula olwo oluwanvu olwo lwali luzibu. Era nzijukira nti twasoobanga ate busoobye okuyingira mu hoolo gy'osulamu, gye walinga osulamu, osobole
okubeerawo paka lw'onoogenda ku Law Development Center. Ekirungi nze nasobola okuyita obulungi nengenda direct ku Law Development Center, naye ekiseera ekyo kyalinga kyakwekweka ng'olina okubaako gy'osiiba ojje akawungeezi oyingire mu hall nga tebakulaba kuba akasitodiyani bwakulaba ate biba birala, naye ng'ate olina okubeeramu kubanga tolina gy'olaga. Ate enteekateeka za gavumenti olwo zaali tezikyaliwo. Akaseera ko kaali kazibu okutuusa lwe twakola ki nga tekannabeera kazibu. Dokita, wali eri mu yunivasite nga mukyasoma baali bakyabawa kasimbi ne kabayambako okubavujjirirako nga muli mu yunivasite naawe kati mufulumye nga muwangaala mutya, mubeerawo mutya, akasente akababeezaawo? Kakati nze ku bwange mpozi kyolina okumanya nayingira nti ebya human rights kubanga wentandikira. Bwe nalaba entalo ezaali ewaffe n'abantu engeri gye baafaamu, kati awo ate wentandikira okutandika okutegeera obwenkanya, enfuga y'amateeka, amazima n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kyekyali ekiseera ekyo ntandise okulaba obubi obuli mu lutalo n'embeera gye twayitamu. Awo we natandikira. Kati olw'okuba nali minisita wa ensonga z'omunda wa Lumumba, nafuna omukisa nti waliwo bannayuganda baali baddukidde Sweden. Kati mu kiseera ekyo Museveni wayingirira nabo baakomawo e Uganda. Kati ne batandika ekibiina kyabwe baali bakiyita Uganda Human Rights Activists nga kiri awo ku Buganda Road. Kati olw'okwagala okutandika emirimu gyabwe bajja ku university nga tukyali ndowooza ndi mu third year. Kati ne bajja mu Lumumba Hall. Bwe bajja mu Lumumba Hall ne bakolayo omwoleso kye bayita exhibition. Kati nze nabakyaza. Kati mu kubakyaza ne bambuulira eby'eddembe ly'obuntu. Ate nali bisomyeko katono mu law class gye twasomako. Kati awo entandikira okukola ki, bakola exhibition, omwoleso nga guli ku Martin Luther King Jr. Kati weebyokubanga did you have what it takes okukyaza abo abantu? Anti kati nga minisita nalina obuyinza okubakyaza. Nalina kutegeezaako butegeeza warden nti waliwo abaagala okukola ki, kubanga nga minisita w'ensonga z'omunda owa hall olina obuyinza. Kati nategeezaako warden n'agamba tikina buzibu. Kati olw'okubanga nali nsoma mateeka ate nga nali mbisomyeko, bwe baakola omwoleso ogwo gwansanyusa nnyo. Kati bwe baamala ogukola ne bambuulira ku bya human rights. Kati ate n'embeera eri gye nkutegeeza gye nali nvuddemu eri gye nali ndabyeko, awo entandikira okutegeera ekyeddembe ly'obuntu kitegeeza ki era lwaki kikulu. Kati bwe baamala nkutegeeza nti baali bakoze offices zaabwe ku Buganda Road, bansaba mbeegatteko mbeere nga mbayambako mu nsonga z'amateeka kubanga jjukira nali nsoma mateeka. Kati maze degree ewedde. Kati olwo nali ngendayo, kati nga nfuna ekiseera ne ngendayo. Kati abo nga bampaayo kasente, kwegamba si sente nti musaala naye nga bakuwaayo akasente. Kati ako kanyamba nnyo mu kiseera ekyo. Kati awo we nayingirira Law Development Center. Notandika okubeerawo. Kati bwe ngenda ku Law Development Center anti olwo maze degree ey'amateeka nengenda ku LDC. Nengenda ku LDC nensoma ng'era kati bwe basoma ebeera program ya mwaka. Nga tonaba kugenda ku LDC wali ozzeeyo eka waddayo by that time? Saddayo, nali sinaddayo. Kati ng'otyayo obanga osigadde eno? Kyali kizibu nga tusobola genda. Kyali kiseera kikyali kizibu awo. Tugenda mu 87 awo. Tuli mu 87 kyali kizibu. N'osalawo osigale eno Kampala ng'osoma. Era oluvannyuma nnyo nga ndi ku Law Development Center n'enzirayo eka. Ng'obeera wekka awo? Kubanga olina w'obeera. Kati bwe nali ndi ku Law Development Center era nenfuna omukisa nti custodian
oba Warden sikyamujjukira bulungi erinnya omwami oyo bwe yamanya nti nali nva Luweero era naye nankolera entegeka kati bwe twawumulanga kubanga ne kwero disi twabeeranga ne holiday nga waliwo awo hositero gye mbeeramu naye nali nga ndi mutetenkanya nnyo kubanga bwe nabeera ku Road Development Center ate era nali nga nsomesa nengenda nensaba nensitandika okusomesa ku Kampala High School nali nga nsomesa ku makya ennyo ku ssaawa 12 paka ssaawa 2:30 by ssaawa 3 nze nabanga nkomyewo wani mu class kyebayita ekicuba aha ekyeyo ali okuba ekyeyo nga boddayo kati ezo nazo sente nga nzifuna kati nga zikuyambako zaali zinyamba nnyo okubeerawo kati awo mama akyali mulamu mama ye nga gyali mama gyali ngamba kadde kano era ng'omubungo omukubirako n'omubuuzaako ne baganda ate yaliyo simu naawe ng'ate simu kijogenda okukuba okutuusa lw'oligendayo tewali simu gy'okuba manyi mwalina amasimu ate twalina okutuusa nga walinnye emmotoka n'ogenda n'omusanga naye wali toyali simu kati kyakutwalira bbanga ki okuddamu okuddayo oba nga watebenkeddemu olabe ku maama kumpi mwaka nga mulamba mwaka mulamba nga tozzeeyo asinzeeyo embeera yali mbi embeera yali ya lutalo ate bo baganda bongo obawulizaako kuba kati gyebali eyo mu byalo gyebali nga tubalaba naye nga gyebali kati olwamaliriza wano ku LDC kiki kyewazaako anti kati olwo bwe nali ndi ku Road Development Center nkugambye nti nakolanga ekyeyo naye mu kiseera kyekimu nga ngenda ku Uganda Human Rights Activists balina ku gundi mbakolerako ku byamateeka kati mba ndi eyo nga nkola mpeereza awe omukisa we gujjira kati mba ndi eyo aba Ford Foundation kibiina kiri best mu America ebiseera ebyo balina programs batandise mu Uganda naye nga programu emu erikwata ku ddembe lya buntu bajja ne bakyalira ofiisi ezo kati bwe bazikyalira ne basanga nga nze nali nkwataganya ebyamateeka ne baagala ne basanyuka nnyo nga baagala nyongera okuguka mu byamateeka n'eddembe ly'obuntu kati ne bakola enteekateeka ne bampa kye bayita study tour ne yali mukama wange pozi kye sikutegeezezza nti bwe mba akyali ku Road Development Center omwami yali emutandisi w'ekibiina ekyo baali bamuyita Lance Sera Muwanga baamukwata baamukwata nti kubanga yalinga afulumya nnyo lipoota ezikwata ku ddembe ly'obuntu engeri bakadogo gye baalinga bayisaamu abantu ne gavumenti eno engeri gye yali etandiseemu baamukwata ne bamutwala e Luzira nga boobiraba kati bamutwala e Luzira yamala emyezi 11 e Luzira kati olwo ng'obuvunaanyizibwa bwa ofiisi eyo buli ku nze. Dr. Mbadde nsaba tusooke ku abaleffe abali ku KTV twagala natwe okubeebaza olunaku olwaleero nti kati tuli mu kitundu kyakubiri sabbiiti ey'okubiri nga tukyalina omulwanyirizi w'eddembe ate nga munnamateeka Dr. Livingstone Ssewanyana. Wano we tuli ndowooza w'osinga okwagala okuwuliriza bannaffe abali ku KTV. Dr. awo wennyini ng'omaze okudda kati mu bigere by'omukulembezeewo kati gwe otudde mu kifo kyo ogenze mu ngatto ze. Nga bwe nkutegeezezza waliwo alipoota eyafuluma nga yafulumizibwa magazine bagiyita African Concord yakolamu interview ng'ayogera ku ddembe ly'obuntu mu Uganda jjukira nti gavumenti yali yakayingira era bingi ebyali bigenda mu maaso kati akatabo ako nanyiniko yali omugagga ayitibwa Abiola
owe Nigeria oba wamuwulirako yali mugagga nnyo yalina ennyonyi yalina businesses nnyingi naye nga mu ezo mwalimu media industry kati bw'afulumya magazini eyo magazini eyo bwefuluma ne bamukwata nga bagamba nti yayogera ebyakalebule ne bamutwala e Luzira kati bw'abeera e Luzira nampandiikira olwo nkyali ku Road Development Center nzira eno kyonnafuluma naye sinafuluma nampandiikira naŋŋamba nti bansibye jangu ondaba e Luzira ngenda okutuuka e Luzira nambuulira kye yayitamu kati ne tutandika kampeyini ey'okulaba nti ava mu kkomera ekiseera ekyo waaliwo munnamateeka ow'amaanyi ennyo mu Kampala bamuyita Henry Kayondo senior counsel akyali mulamu yafa gye naddukira ne ŋŋenda ewa Kayondo ne mutegeeza ebiriwo yali amumanyi kuba ebiseera ebyo kagamba nga eddoboozi erikwata ku ddembe ly'obuntu lyalinga lya Sera Muwanga mu Uganda kati ne tutandika kampeyini kati ngera munnamateeka n'agenda mu kkooti okusaba bamuleete nenkwatagana n'ebitongole eby'ensi yonna bikwatagana n'eddembe ly'obuntu nembiwandiikira nebitandika okuwandiikira President Museveni okutaala Sera Muwanga netukola campaign actually ensi yonna nemuadoptinga nga prisoner of conscience omuntu asibiddwa olw'endowooza ze kati nga bwekutegeeza yamala emyezi 13 mu busibe kati nga office kumpi nze njitwala kuba bali banne be yali ali nabo bakulu be bino baali tebabimanyi kale bo baalinga nnyo ku by'okutambuza office naye nga ebyamateeka tebabimanyi tebabitegeera kati ne tubeera ne kampeyini eyo kati kampeyini nga bwenkuba emyezi 13 bwejaggwa ne bamuta tebamuwozesa bwe bamuta nadduka naddayo Sweden gyeyava kati mukuddayo netusigala nga kati ffe tusigazza obuvunaanyizibwa okutambuza office kati ekiseera ekyo bano aba Ford Foundation we bajjira kati we bajja asigaddewo ng'omukulembeze wa office omukulu asso wa office addukanye emirimu kubanga zera nizirukanye ebyamateeka n'emirimu gyo n'okutwalira wamu ne magazine bagiyitanga activists kibiina ekyo kyafulumyanga magazine nga bagiyita the activists ng'eyogera ku ddembe ly'obuntu mu Uganda kakati bwe bajja ne basiima nnyo emirimu gyange naye nga tebandaba ndi mwana muto naye nga nina okwewaayo n'okwagala kw'amaanyi kati kwe kunkolera study tour olaba ebintu bwe bitambula nze gwolaba nawe yandaba olwaleero ngenda okutandika okulinnya ennyonyi naye nze okulinnya ennyonyi okwange okwasookera ddala namala omwezi mulamba nga ntambula naye nga nava wano neŋŋenda e Nairobi nensinkana bannamateeka balwanizi b'eddembe ly'obuntu ab'ebyobufuzi wiiki emu nenvaayo neŋŋenda e London nensingana ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu bannabyabufuzi wiiki namba nembuuka okuva e London netugenda e New York bwekityo bwe kyali kiteekeddwa bwe batyo bakitegeka bategeka programu ya mwezi mulamba nembuuka genda e New York nensinkana ebitongole bannamateeka wiiki namba kati wali abasinkana obagamba ki anti baalinga wa discussing kati kwegamba si bya ddembe lya buntu byokka naye nga zaalinganga ba conferences n'engeri human rights gye bamulwanirira mu nsi yonna kwegamba mwalingamu n'okutegeera bo eddembe ly'abannamawulire kati for example nagenda mu article 19 mu nsi yonna kyekibiina ekirwanira eddembe ly'abannamawulire mu nsi yonna article 19 index on censorship kati nga
tubeera n'enkuŋŋaana okulaga kutegeera engeri gye balwanirira eddembe erya buli kika. Amnesty International headquarters ziri London, kati Human Rights Watch headquarters ziri New York. Kati nagenda nesinkana the American Bar Association, abannamateeka abeegattira nga wano boolaba Uganda Law Society, American Bar Association, engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Ne mmala wiiki n'ama nga ngenda mu bitongole ebitali bimu okutegeera engeri gye balwanira eddembe ly'obuntu n'ensonga zibakwatako. Nenvaawo ne zikirira wansi eri mu South America, Chile. Waliwo ensi gye bayita Chile, gimanyi kibuga kyayo bakiyita Santiago, wansi eri ku Pacific. Nengenda mu binankani by'Abakatuliki, eyo abasinga eyo Bakatuliki basinga kwogera Spanish. Nembeera mu bigo nendaba gundi Abakatuliki engeri gye balwanira eddembe ly'obuntu. Kati jjukira ensi ezo za South America ebiseera ebyo mwalimu okutyobola eddembe ly'obuntu lingi, abantu nga bababuzaawo, abalala nga babatta. Kati lesson zaali nyingi nnyo. Kati wenva e Chile nengenda Argentina. Gwatannamaliriza ku LDC? Nengenda Argentina. Bwe nava Argentina LDC awo nali ngimaze. Nengenda Argentina. Bwe nava Argentina nengenda Brazil. Bwe nva Brazil nensala direct nentuuka e Nigeria. Awo ebiseera ebyo nabo baali bafugibwa bannamagye. Tuuka e Nigeria, kati ate nenkomawo through Nairobi, nenkomawo wano. Namala omwezi mulamba nga nsoma busomi, nga kutegeera eddembe ly'obuntu kyeki, balirwanirira batya, lya ngeri za kika ki, nenkomawo. After 1 month nagenda okukomawo nga njokya, nali njokya nga ntegedde ki kyekitegeeza. Kati jjukira somye mateeka, maze n'okubeera ne kampeyini eyo eya Lansera Muwanga, baali bagiyita Free Lansera Muwanga. Otegedde nensigala nga nkyabaweereza. Dokita, wowe wennyini nga bwe wava mu nsi ez'enjawulo mu bitundu by'amawanga eby'enjawulo ng'oli mu kusomesa ku kintu kye tuyita human rights n'ebintu ebirala oba n'ebiringa ebyo, awo wennyini mbadde nsaba omulabi waffe naye omutegeezeemuko mu budakiika obutinitini eddembe ly'omuntu kiki nga tetunaba kweyongerayo mu bufunzefunze. Eddembe ly'obuntu litwale nga enkizo gy'olina ng'omuntu okusobola okubeerawo, nti bw'ozaalibwa olina ebintu oba enkizo gy'ofuna, kati ng'olina okubeera nti obyeyagaliramu. Okwogera teri akusomesa kwogera, okutambula teri akusomesa kutambula, okulowooza okubeera n'endowooza ez'enjawulo teri akusomesa kubeera na ndowooza za njawulo, okwawula ekibi n'ekirungi teri akikusomesa, okubeera nti oyigirizibwa n'obeera nti mu nsi oba wa mugaso, nakyo ekyo kagamba gy'emiganyulo gy'ofuna ng'omuntu oba gy'olina okuba nagyo ng'omuntu okusobera okubeera omuntu atuukiridde, nti ebyo oteekwa okubeera nabyo. Ebimu bya buzaale naye ebimu obifuna olw'embeera gy'obeeramu nga weetaaga okubeera omuntu ow'omugaso okubeera ng'obifuna. Kati mu ebyo mulimu ebintu bingi: kwogera, kutambula, kulowooza, kusinza, kusoma, kubeera n'omulimu gw'okola, okubeera nti ojjanjabibwa. Ebyo byonna n'ebisinga ebyo by'eddembe ly'obuntu mu kutwalira wamu. Zitwale nga enkizo, oba mu Luzungu wandikiise entitlement. Your entitlement as a human being, to be a full human being, olina entitlements. Nga entitlements ezo ezimu ziri natural, nti ojja nazo, naye endala ziri environmental, nti olina ozifuna okusinziira ku ecosystem gy'obeeramu.
osobole okubeera omuntu ow'omugaso eri abalala ate n'eri ggwe. Weewaawo ebyo n'ebirala ebisingawo tugenda kubitegeera ku kasa tuli munnamateeka the same time omulwanirizi w'eddembe ery'obuntu. Ebisingawo ku ngeri ya human rights n'ebisemberedde oba n'ebyengeri eyo tugenda kubikomekkerereza mu show eri beesembayo okusinziira ku lugendo lw'obulamu bwe, but for now twagadde tukutegeezeeko ako osobole okubeera mu layini naffe, tetukubuuza nnyo nga twagala obeere mu layini naffe tutambulira mu dokita kati nga tuzeeyo wali ku lugendo lwo. Ng'okomyewo wano mu ggwanga omaze omaze okusomesa ebya human rights mu mawanga amalala, okomyewo mu woofiisi gye wali oddukanya emirimu ya gy'olwo otandikidde luddawa? Kati bwenkomawo nayongera okuyamba abantu okumanya okuyamba okusinga nali nfa nnyo ku bizibu bye baaleetanga nga byenkolako. Omuntu azze ze bangobye ku mulimu, nze omwana tasoma, ettaka lyaffe balitwala, ebyo bye nalingamu ennyo. Kati nembibeeramu nnyo ebyo, naye mu kiseera kye kimu natandika okugenda ebweru ate okwongera okusoma, okutegeera ennyo engeri eddembe ly'obuntu lino gye likwatibwamu mu mateeka g'ensi yonna. Kati awo natandika okugenda nengenda e Netherlands nensoma mu gye bayita Institute of Social Studies, nensoma diploma of human rights. Wenakomawo ate ngenda e Bufalansa, nengenda e France nensoma Institute of Human Rights e Strasbourg, era nensoma nenkomawo nengenda e Germany, Abo Academy eri Finland, nengenda Hamburg nensoma. Nasoma nnyo field eno okugyetegereza. Kati naye nga bwenkomawo nyongera okukola ki? Okuyamba abantu. Kati bwenvaayo nga maze okusomako emisomo egyo, kati LDC ngimaze buli kimu, ate nenfuna omukisa omulala nengenda ku fellowship ey'omwaka mulamba, nengenda e London ne Nigeria okwenyigira kulwanira eddembe ly'obuntu. Kati nno njogera kubanga ebitongole gye bansindika nali kati olwo ndi mu field mwennyini, nga gwe bw'oyinza okusoma ebyamawulire n'ogenda mu media house ne bakusomesa, nange nagenda. Kati ekitongole gye bansindika baali bakiyita Rights and Humanity e London, nga kirina ne offices e Nigeria. Kati Doctor, ebyo byonna otambula oyongedde okukuguka mu field ya human rights, eri office ng'obeera ogirekera like wali ogireka mikono gyani? Ttiimu olwo yali etandise okugaziwa, ng'eriyo n'abalala betukoze eki abayingidde betukola nabo. Kati bo baali kati jjukira saali nti nali mukozi ow'omusaala, nali mpeereza buweereza, twaze service I was rendering. Naye kakati nali ntandise n'okufuna bannange bannamateeka abalala abaali bakola, n'abalala abakulu abaagirimu baali basigaddeyo. Kati nze nga kati mission yakulaba nti nkuguka, kati tuli mu kukuguka, kubanga oyinza okuba ekintu wakisomako, oyinza okuba munnamateeka ng'omanye nti eddembe ly'obuntu kkulu, naye nga toli mukugu. Kati olwo ntandika okukuguka. Emisomo gino gye ngendako gya kukuguka mu field. Ekikyogezaako tegeeza Doctor nti waliyo abantu abakugu abasoma ebintu eby'enjawulo, nti different professionals, nti oli ya musawo naye si mukugu. Kati era omusawo abeerayo ne bakugamba nti there's a specialist, ne bakugamba ono surgeon, ne bakugamba ono gundi. Abantu balina oyinza okugamba nti ndi mulwanizi wa ddembe lya buntu, ng'olinako kyomanyi naye nga tuli mukugu. Kati ekyokubeera omulwanyizi w'eddembe kirala, n'ekyokubeera omulwanyizi w'eddembe omukugu nakyo kirala. Kyanjawulo, era n'enkola zaffe za njawulo. Era oyinza okumanya nti kakati oyo atandika butandisi oba oyo abitegeerako oyo tabitegeera. Nga field yonna bw'ogimanyi ebaamu obukugu.
kati abalwanizi b'eddembe ly'obuntu olowooza nti be bamu eri aboogera obwogezi nga nebyogera tebabitegeera eri aboogera nga si bakugu nkugambye nti firudi eno olwo ntandika ogikukukamu okitegeera kitegeezebwa wali already omulwanizi w'eddembe naye nga toli mukugu ng'era omuntu yasoma ku mateeka ku muntu yasoma ku mateeka aba omuntu akoze atya okutegeera nti kati banaye neetaaga okulwanirira eddembe lyange naye ate neetaaga omuntu eyakuguka si omulwanirizi w'eddembe kuba byanjawulo kati nange naakajja nkitegeera buli kimu kisinziira kubanga era naawe bw'ogamba oyinza okubeera omulwadde ne bakugamba genda olabe omusawo n'ogenda mu klinika naye n'otuukayo ne bagamba nti bakuweereza ewamuki erindako omukugu tannatuuka ew'omukugu tonnatuuka ne bakugamba genda ew'omukugu oba ne bagamba abakugu bano betugamba nti okumulaba ssente bweziti kijagala otegeere nti n'omulabi ategeere nti sikiriimu bubeezi nti kuba ndi munamateeka nedda nkirimu kubanga nakikugukamu waliwo okubeera munnamateeka ng'oli munnamateeka period waliwo okubeera munnamateeka ng'oli munnamateeka omulwanirizi w'eddembe ery'omuntu waliwo okubeera munnamateeka ng'oli munnamateeka omulwanirizi w'eddembe ery'obuntu eyakuguka enjawulo waliwo enjawulo naye era olina kubeera mu firudi ono okitegeera nti ono bw'ati n'ono bw'ati kati kisinziira omuntu ky'ayagala nti oli asobola okuba nga ekirooto kye kyakubeera munnamateeka period buli omu yandiyagadde okubeera omukugu naye olina okubeera ne experience n'omukisa kubanga egyo gyonna gye nkugambye nti nafuna omukisa okusobola okukola ki okweyongerayo okusomesebwa okukuguka kugambye neŋŋenda e Netherlands neŋŋenda nensoma Bufalansa nenvaayo neŋŋenda e Germany kati nkyakutambuza ngenze kati ku fellowship ndi ku front line mwaka mulamba namala omwaka mulamba nga siriiwo wano naye nga ndi mu field tuli ndaba abantu engeri gye balwani kwegamba ndi n'abantu ababadde mu field eno n'engeri gye bakola ki gye balwaniriramu eddembe ly'obuntu kati nga munamateeka amanyiddwa ennyo ayitibwa Ganifa w'e Nigeria abasajja batasaaga nga balwanyisa dictatorship eya military mu Nigeria okitegeera kati olina waliwo obukugu bw'olina okumanya akyogerako si yabeera kirese and we are not attacking anyone this is not, we're not attacking anyone in this program Dr. okusinziira mu kulabako tulinamu abakugu mu lino eggwanga tulinamu abakugu mu ggwanga abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mwe bali bannamateeka abakugu oba bannamateeka abalwanirizi b'eddembe abakugu bonna tubalina naye kisinziira naawe oyinza okumanya nti oyo layini gyakutti si yoyo n'omanya nti n'oyo kuba oyinza okulwanya eddembe ly'obuntu naye nga toli wa byabufuzi nga byabufuzi by'olimu naye olina engeri naye ng'oli mu byabufuzi nze asalawo sekita ki tosalawo obukugu bwo bujja okusinziira ku experience gy'ogenda ofuna ne experience eyo eva mu byoyiseemu bingi byoyitamu kati nga bwe tugenda tulaba mu maaso ojja kulaba omuntu byoyitamu okusooka omuntu yenna alina okubangulwa kitegedde n'otobeera wa kibogwe mu kintu ky'okola kati ekyo kyembadde nkunyonnyola kati ntandise okubangulwa nsobole okubeera nga nfuna okumanya okw'enjawulo mu firudi eno gye njogerako yesi ndi munnamateeka naye ate eno firudi gye ndimu yanjawulo kubanga oluvannyuma nja kutegeeza nti bwe nvaayo ate omwaka bwe nkomawo wano ne ntandika emirimu gino egya human rights ate ngenda okukola masters nazo nazikola mu human rights kati ndowooza otandika okulaba Dokita wo wennyini mbadde nsaba tetusukkawo tudde mu kanyumiro kaffe akasembayo oba kakomekereza program eno nga nate we nakugambye nti tetulina nnyo okutwala bulamu nga buli serious irrespective of olugendo lwange let's see the fun fire questions ze tulina waneno tutandise ne coffee ne tea kiki kyosinga okwagala
Coffee ne? Tea. 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 Sinywa coffee. Yeah. Beach or mountains? If you're given options, what are the options? Kugenda ku beach oba okulambula ensozi? Beach. Sinagagera mu nsozi. Ebitabo oba movies? Both. Njagala nnyo ebitabo ne movies. Both of them? Both. No, we're given options now. You to choose. Nsoma nnyo ebitabo. Ebitabo. Era munnamateeka te. Ebitabo. Obulamu bwa city obulamu bw'ekyalo? Obwa city. Essimu okugikuba oba okutextinga ki kyesinga okwagala? Textinga. Toziteyagala masimu? Sitera nnyo okukuba amasimu. Okay. Essuuti oba casual wear? Suit. Suit? Sweet or spicy food? Spicy. Spicy? Okay. And then the last one, fame or peace? Fame? Oba peace? Peace. Peace? Peace. Okay. Mbadde nsaba Dr. olunaku olwaleero otusiibulire ku balabi baffe era obajjukize nti olugendo luno lukyagenda mu maaso tebasaanidde kusuwa paati yonna. Abalabi baffe aba programu eno olugendo lwange njagala okubeebaza olw'okwekuumira ku programu eno era mbasaba ne programu ejja mubeereko kubanga tutandika butandisi olugendo luwanvu era tusuubira nti we tunaamalira nga naawe olina ky'oyizeemu. Weewaawo. Kale abalungi abagibaddeko okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ey'akawungeezi nze Merozi Kabagahe okutuusaako abantu ab'enjawulo wabula nga nyongera okukujjukiza nti olunaku olwaleero nkoze ne Bob ku kamera kuba tutambuza tukoze ne Kaasa so nga tabisazisaze tukoze ne Dejepisa tabitaddeyo tukoze ne Miro